السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى واعلموا أنه خير الزاد. abebitiibwa basaze bannange, nsaba Allah w'ekitiibwa atufule babitiibwa kuno ku nsi ne mu kabbuli zaffe. Mu ddalasa ya leero nga tukyagenda mu maaso n'okulaga akabenje k'okulemera ku bid'a yonna, nga n'ensibuko ya zibid'a naddala eziri wano ewaffe bahawariji na bamurji'a. Mu ddalasa eyaggwa nakuwa ebitendo by'abahawariji 13, eby'abamurji'a nakakuwa kimu. Ekigamba kitya? yakdhibuna ala Allahi, balimbisa Allah. Balimbisa Allah nagamba kinene nnyo, kubanga mu hadithi emu mbaka yatugamba man kadhaba alayya mutaammida, animbisa mu bugenderevu, falyatabawwa maq'adahu minan nar, yetegekera akafoke mu muliro. Alimbisani omubaka ate buti alimbisa Allah. Era nekitegeeza bingi nti oba alimbisa Allah buterevu, balimbisa omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam buterevu. Ekiraga nti balimbisa abamanyi ne basahaba. Waliwo omumanyi ayitibwa Aliyu ibn Ahmada ibn Makram al-Adawi, mu kitabo kye kiyitibwa Hashiyatul Adawi ku peegi eyokubiri yatugamba atya. Yali ayogera ku muze gw'okusala ebirevu, yaga nti bid'atun, eyo bid'a muharrama, eyaziyizibwa fi halqi lihiyati fi haqqi rijal, ku basajja. Nekitegeeza ki? Kiba kitegeeza ti mbyoteekwa okwewala mu ngeri y'okutaasa esswala zo, mu ngeri y'okutaasa ebisiibo byo, kwewala bid'a. Ani asomesezza ebyo? Abamanyi. Ngani mu ddalasa ezaggwa nakuwa ku bya Imam Ibn Abdul Barri, oyo wa kyasa kya 5, nga naye bw'agamba abamanyi. Ngani nga Imam Ibn Battah naye bw'agamba. Ibn Battah wa kyasa kya 4. Ate ono gwe nkuletedde olwaleero yafa mu mwaka gwa 1189 hijiri. Nekitegeeza nti fatwa ye naye enkadde eri myaka nga 200 nga teri mmanyi agiwakanya. Okusala ebirevu yakiyita bid'atun muharrama, bid'a eyaziyizibwa fi haqqi rijali, ku basajja. Kakati wulira, nekitegeeza nti bw'owuliranga seeka yenna agamba nti okusala ebirevu, abamanyi abaga nti bid'a bategeeza bid'a lughawiya, bid'a mu lulimi aba alimba, kubanga bid'a mu lulimi teri muharrama, bid'a lughawiya. Nga Umar ibn Khattabi bweyogera ku talawiya aga nti ni'mal bid'atu hadhihi, teba muharrama, niyo aga nti bid'atun muharrama. Amakulu alabika yabawulirako, abaga nti bid'a mu lulimi yakikutula. Okusala ebirevu bid'atun muharrama, bid'a eri haramu, bid'a eri haramu. Kino ekibuuzo twakyankula mu ddalasa ezaggwa. Lwaki kyetaagisa baseeko twewaza zi bid'a?
n'okuzisongako nadaye zitubuzaabuza ng'okusala ebirevu ng'okweyesa engoye nga ddawa za bayibuli nga zikiri kalenge nga mawuledi nga lwaki anti mu hadithi emu omubaka yayogera ebigambo ebitegeeza nti munnabbidaa Allah takkiriza ibaada ze ez'obwetteeka n'eza kyeyagalire. Hadithi eruwa hadithi yino ya Imam Muslim eri ku namba 1366 ne Imam Bukhari ajina eri ku namba 1867 yagamba atya man ahdatha hadatha aw yakola bid'a yonna aw awa muhditha oba yamba ku munabbida fa alayhi la'natullahi abiraka kikolimo kya Allah wal malaika nez malaika wan nas ajma'in n'abantu bonna la yuqbal minhu sarfun wala adil ibada ze ezobwetteeka Allah tazikiriza wala adil wadde zaki yagalire ibada ezobwetteeka ngaki ng'okusiba Ramadhan ezaki yagalire ngaki ng'okusala tarawiya. Kakati kale mu kufundizaamu ne kiba nti abamanyi abagamba wewalezi bid'a ng'okusala ebirevu ng'okweyesa babeera bakuyambako otaasa ebisiibo byo otaasa essola zo Allah asobola ozikiriza otaasa ibada ze ez'obwetteeka nga hijja otaasa ibada zo ezakyeyagalire eza sunna nga ki ng'ettalawiya ng'okusaddaaka ng'okuzimba emizikiti. Waliwo n'omumanyi ayitibwa Ali ibn Naifi Shahudi ayina ebigambo bye yatusomesa nga bitegeeza ekyo nabyo ojja bisanga mu kitabo ekiyitibwa al-Mufassal fi sharh ayati al-wala wal-bara. Yatugamba atya yatugamba nafsu fi'lu at-ta'ati yatadammanu tarku al-ma'asi nafsu fi'lu at-ta'ati okola ibada yonna yatadammanu munda wayo mubeeramu tarku al-ma'asi ekiragira nti amazambi galeke. Kasita bagamba nti saala tekitegeeza kugamba nti toyingizamu musala toyingizamu omunwe gwa sigala toyingizamu akacupa k'omwenge musala toyingizamu engoye ezikweya toyingizamu fesi ensalemu ebirevu. Yatugamba atya nafsu fi'lu at-ta'ati munda mu kola ibada yatadammanu tarku al-ma'asi mubeeramu okugaana amazambi. Ani abisomeseza? Ali ibn Naifi Shahudi. Nkulagiridde webisula gambi kitabo kiyitibwa al-Mufassal fi sharh ayati al-wala wal-bara al-bahth fi al-Qur'an al-azim al-bahth fi al-Qur'an was-sunnah. Byonna ne bitegeeza ki? Basaaze bannanga b'ebitiibwa mbagamba nga mbeegayirira amazambi tugeewale galuwa gonna naddala agagwa mu kika kya bid'a ng'okusala ebirevu n'okweyesa engoye. Ekale barakallahu fikum. Waliwo mmanyi yakazibwako erya Sheikh al-Qadi mu kitabo ekiyitibwa Tafsir Naysaburi mujawadi gw'okutaano ku peegi 212. Wuli ebigambo bye yatugamba inna man ghalabat ma'asihi ta'atahu
صار ما فعله من الطاعة كأن لم يكن فلا يدخل في الوزن شيء من طاعته. nga twakava mu Ramadhan ebigambo ebikulu era kambikuvunuliremu kasita nkulagiridde bubisangibwa gambe kitabo kiyitibwa Tafsir Naisaburi omujaladi gwa 5 ku peji 212 yagamba atya idha ghalabat ma'asihi ta'atahu omusaze singa amazambi ge gawangula ibada ye kyekidirira yatugamba sara ma fa'ala min at-ta'a ka'an lam yakun ibada eno kale dda abasomesa nga batumakinga ebitabu nga basanga waka mubi nnyo olusi bayinza okuteekamu ekigambo kino kyenjagala okukozesa okuvunula fatawa ya Allama eno nga bagamba n'owaka ddani nga golaba wakoze n'otuyana n'okola otya kakati wekuba kubala nawe bijjukira olusi nga wabusemu siteepu awo n'ogwa ku ansa n'omu ansa entuufu nga laba waliwo siteepu zitezaaliranye awo ga n'owaka ddani tolina kyokoze kati ono kyakitegeeza yatugamba atya inna man ghalabat ma'asihi ta'atahu oyenna ng'amazambi ge gawangula ibada ze ng'amazambi ge gawangula ibada ye ta'atahu sara ma fa'ala min at-ta'a ibada eno gyakoze ebanga ka'an lam yakun abanga tagikoze nekitegeeza ki yagamba fala yadkhulu fil wazni shay'un min ta'atihi ibada yeyo ku minzani tezitowamu naaka ekale barakallahu fikum kakati fatwa yeno kale yetagisamu okugaziya kyemanyinawo gigaziyizza nti okakasa nti awo wengwa oba sigwawo muki mu bantu abakola ibada omuntu asaala omuntu asiiba omuntu kale nakola hijja nokola ibada yonna naye nga ibada yennene okusinga ezambi okusinga amazambi ekibuuzo nkipima ntya okwanukula kale okipima bwoti singa bakubuuza eriyo omuntu asobola okusaala okuva ku makya ng'esala tagivuddeemu mpaka kiro ssaawa 4 taliyo ekibuuzo kirala ne kijja eriyo omuntu asobola okweyesa okuva ku makya ssaawa 2 mpaka ssaawa 4 ez'ekiro ng'obuzambi ogwo tayawukanye nagwo bangi nga akisobolera ddala era kisoboka nga yakakikolera emyaka 7 mu eki nga yafuluma waka nga zikweya najja mu kibuga nga ogwo obuzambi aguyina laba najja mu nsolo ya zuhuri nayigira nagwo ku ssaawa 9 awo ng'aguyina ssaawa 10 ku asiri ng'aguyina ku isha ng'aguyina nekira nti mukweyesa ezambi lye ng'oligeraageranya n'essala ezambi